Chamagero, don't you think everybody should raise their children? Obo mwana baba si wono mayanti si wange mwana wa uncle wange wani. Don't you think there is a way someone could feel cheated? You raise a child knowing that's your child and it's not. Let me ask you a question. Because the biggest challenge is eventually at some stage nadala abana nga bakuze. Ogendola mama we abamu akugamba mbukulu abalala amukukusa. Do you know why? Namga nti tata wo yoli. Do you know why among the Baganda and the Bantu omwana ow'ebbali bamwanjula mukulu? I don't know. The child development stages are critical here. Omwana gw'ogambye nti sinze nkuzaala ku myaka 5 afuna damage ye ng'omuntu. Now she or he has questions that can never be answered. Lwaki nze bankweka taata wange? Lwaki mamange yankweka? Kino ekintu kirabanga ekyokusaaga naye omwana oyo akula n'obukyayi n'obusungu bw'otamanyi. Nti gwe ne bw'osalawo n'ogamba nti ngenda mukuliza wano waka. The fact that nti yawulira waliwo amugamba nti gwe toli wa wano. Because in life we thrive to get a belonging. An association that I associate with this family. I belong to this family. Omuntu yenna atalina buvona buddo na nsibuko gy'ava atawaana mu nsi. Kati gwonyiize mukyala wo yakusibamu omwana wa myaka 5 oyise olukiiko obagambye leero njagala twawukane ne Magida oyo yanjinjikoma oyo omwana si wange. Mwe muli bakulu n'abakulu, have you thought about this child coming? Kati omwana kati bw'omuleka kati adde w'abaani. It is okay. Okimanye ekitufuula taata. I think we just mystify being a father and being a man. Ekikufuula taata kwe kutegeera amazima amazito n'otambula nago n'ogambagana amazima ngalina era n'obaako gogagamba nga singa ggwe. Paka nze sobola zaala mwana bali nenkugamba ojja kubeera ano oyogera ogambe omwana affe yakula pakati gw'oli kasuku. Kyamagero sebo naye bwe tugamba nti tufunye omwana ebbali nenkwata information eyo n'ogimpa gwe sisobola gikuwa kyokka sinayo bemanyi balina baana bwero era omutwira bwoti n'omugamba nkwoke era mmanyi bacekinga ndowooza kira ndeete mbeera eri bulungi kati gwe aliwe yangamba ebizibu bye kati tuba tuli eyo omukyala ajja akayana ne mugaa gwe wanizeeyo eka kubanga ku bizibu bye muyina ebyo si bizibu dda mangu ewaka. Omukyala n'amanya nanga akanzireeka. Kati olabe ekyo kye wakola. Newankubadde wataasa omukyala n'addayo ewaka oyo omusajja w'embeera yesiddamu kufuulira. Because you restrained yourself tukiyita temperance. Talent temperance. Bw'otuuka mu mbeera eyo nga taata ng'olina amazima amazito otambula nago. N'ogamba nkimanyi mugero oyo si wange. Naye ogambako bannyoko. Okitegedde? Mpita Nanziri nempita ne Nabulime ne mbagamba nti by the way Mugerwa wadde baamumpa si wange. Era ne mbakuutira obutamugamba kintu ekyo. Kubanga wentuukira obbayiyabiza mba mbeesiga nti balina emmizi. They are confidential. Omwana ono bw'akula n'amala university alinaawe emyaka wakati wa 25 okudda waggulu. He can understand nti taata yankuza newankubadde saali wa wano. Eryo lyebbanja lyowoza omwana oyo. Kubanga abaana tubazaala kasuku naye omwana tuuka nga abaana bonna birerya naye nga gwakuza oba wabbali oba ye yali mwana wa kojjawo by the way nga yavuddemu. Kati feine bugumu lye tulina gendo testing lya kivubuka. We are young, we are naive, we want to revenge. Tulina obusungu n'obukaawu ogamba omukazi ono nanoonya dda we mwejjirako. Naye ng'ate ne DNA test twategedde nti omusawo bamugyamu ennyo asobola okukwatamu.
awo wokka kati ennaku zino I've had so many people saying it, and that is where now I have the biggest problem.